Bino babadde mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze b'amawanga gano olwatudde mu kibuga Dar es Salaam e Tanzania wabula nga lwabadde lwa mutimbagano era ng'omukulembeze wa Congo Tshisekedi naye yalwetabyemu. Bino ebijjidde ng'ono yavaayo dda n'ategeeza nti si wakuteesa n'abayeekera abalina ebigendererwa eby'okutwala ebyobugagga by'ensi ye kyokka nga abakulembeze banne bamusabye okutuula nabo bateese bakomye okulwanagana okwakafiiramu abantu abawera ddala 3,000 n'abawerako ne bafuuka abanoonyi b'obubuddamu okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte. Pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame naye yeetabye mu lukuŋŋaana lwe lumu wabula ng'ono azze alumirizibwa okubeera emabega w'abayeekera bano wadde nga naye abyegaana era ng'ono agamba nti ekyokuteekayo amagye ga South Africa okukuuma emirembe mu Congo kyekyongedde okusajjula embeera. Kyokka okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte abayeekera ba M23 bawagirwa amagye ga Congo agawera ddala 4,000 era nga bazze bawamba n'ebitundu ebiwerako. Mu mbeera eno waliwo n'ebbaluwa eyawandiikiddwa omukago omwegattira abayeekera abatigomya Congo nga n'aba M23 mu batwalidde nga muno mwe baayise ne bategeeza nti balwanyisa gavumenti eriko efuuse ekizibu eri abantu era nga bonna abalwanyisa Tshisekedi baana ba nsi eyo ate bannansi nga kino bakikola okukuuma bannansi ba Congo bonna omuli n'abo aboogera Olunyarwanda. Mu bbaluwa y'emu abayeekera bategeezezza nti beetegefu okuteesa ne gavumenti era nga mu kiseera kino bakyefuza ekibuga Goma ebimu ku bibuga ebisinga obunene mu ggwanga eryo.